waliwo embeera ebaddewo omukyala wange okuva lwe mwakola mwenna okuva lwe mwatandika okukolagana mwenna ne mukola n'oluyimba olwo lwe mwakola ate ne mubeera nga mugibuzaabuza nga naye mwennyini nabeera ambuzaabuza abawala bangi. What are you talking about? Ekintu kye njogerako nkirinako obujulizi kyova olaba nga kyenkubisizza essimu. Winnie mukazi wange era mwagala, nina ebintu bye mukoledde ebingi, nina investment zange ze mutaddemu nganze era nga mbadde nina ensonga gye njagala okutuukako mu bulamu bwe, naye nga onkya nnemesebwa olw'okuba nti bw'obanga olina omukazi gw'oyagala mukwano gwange, kati kino njagala twogeremu nga basajja na basajja, tosobola kubaako step gy'otuukako oba waliwo ky'osobola obutatuukako olw'okuba nti omukazi ono alina akaniga kaawaako ebbali. Oba ofuna toseka mukwano kubanga wabula ggwe ekyokuba nti mukazi wange omukonerako eno mu kateni ate ne mudda eno ne ambuzaabuza, naawe essaawa zino njagala kwogera naawe era olaga obuzaabuza. Musajja wetereze mwana mpozi zonna bakadde oli kyali wange ne mubako be yali andaze n'eddoboozi gyeyogera sikumanyise mpuliriza badde njagala tusisinkane tugonjoole ensonga eno okuggyako nga n'ekyokusisinkana okiyinamu obuzibu. Nyinza obutagamba nzaani naye njagala onnoonye tusisinkane. Bwe kibanga ekyo kikulemeredde osobola okubindekera n'enkola nga bwe nabadde njagala okukola mu kutandika nga sinnakuba ssimu eno, kubanga na buli kye twogera essaawa zino nkirikodinga era nsobola okuteekawo. Chosen blood Winnie Nwagi omusajja akulabudde. Chosen omusajja akulabudde, bajja okukubira ku nzibe. Chosen blood ate kati wafunamu ekikazi ky'essente. Ndowooza Winnie wamuliko luli omusajja n'awulira ng'osoba naye musajja kyoyembwa. Waliwo agasajja gakapere bannange, wulira okwana gukulemye gutandise kweyogeza omukazi mutaddemu ssente onokola biki? Chosen blood ayinza okudda ku Winnie Nwagi. Chosen blood obalawo omanyi okubala music. Winnie Nwagi producer, Winnie Nwagi ayina studio, Winnie Nwagi akola ki? Kirete Chosen blood okuba ku mukazi wo muweewummuzeeko abasajja abamu. Nkwana mbi anenya mukeeka mbu gwabadde gutambula. Omukazi oba tomusobola muleke, netojja bambira buli ayogeddeko naye onnemesezza omukazi oba kulemesezza kubanga oyikwanayo mbi. Yes, kwana mbi afamirimu. Kati oli ku muyimbi w'eggwanga omutawaanya ne by'omugamba tabitegeera mu blackmailing ng'amannya g'abannammwe. Kansuubire si kabadiko Chosen ne Winnie nga mulina kye mutambuzaawo. Omanyi nabagambye ku bintu bya record era butida. Kati ntadde oluyimba baliyita maama oyo bogasi ng'ani afalling for that. We cannot. Ebyo nawe tubimanyi bya kisiru. Bamaama bamwe bannaku muteesa nabo. Simama gamba booti ng'ani addamu esimanyi record era akaabe yakatandika okukaaba. Sia nammwe temututijjira. Ichuliro material kasugu ola gula kanzu kasuku agireke ajja genda badde ne tamale mirundi bavole kabaka nga bali mu kanzu zange. Alina n'omusajja waayite kabaka emmese ng'ekanzu nze nagireeta nze ayina ekitiibwa kabaka ndeka kanzu yange si ya kasuku. A bad workman blames tools. Ali kumukeeka. Chosen blood ayinza okukulemesa Winnie Nwagi. Kali Chosen blood male Winnie Nwagi. How? Oyinza owasa omukazi alina omwana w'emyaka 11. Omanyi omukazi w'emyaka 11 waaba yatandika okwebaka n'abasajja ng'omwana we emyaka 11. Simanyi alina omwana wa myaka 19. Omukazi tebera nnyo ku mwana. Osanga omukazi alina omwana wa myaka 17. Ng'oli biro state weesonyiwa omukazi ng'omwana wali 17 years 18 n'otandika ogamba simanyiizi yanga 18
19 omwana amaze simanye sifo oyo muntu mukulu n'omwana yennyini muntu muki mukulu omuntu we5 abasi muntu mukulu naye ojje weepaati Chosen Blood tasaa kudda ku Winnie Nwagi. Winnie Nwagi alina ebigendererwa birala ku bya Chosen Blood ne Chosen Blood nzoba ng'alinayo omwana naye engeri gy'atafuna lubuto yayinza oba yafunisa olubuto omuntu n'azaala but the impact Winnie Nwagi transition gyalimu yakutereeza bulamu bwe na mwana takyalinayo myaka mirala mingi giyimba so omukazi weetereeze naye ate tomugoba kuba Winnie Nwagi naye ayagala settlinga. So my message to you man, mystery man, kabadi or not, Winnie Nwagi muwa obudde abuzaayo emyaka gyeki yennyini agambe sikyayagala ndongo nze njagala genda nga nnyimba buyimbi bagambye Rwema abeera mu bidongo tabeera mu bidongo Rwema naye ng'ate akuba endongo atya ajja we bamupangisiza 1.5 hour wagimala nga ddayiika. Yes, and that's very possible. So as Ramadan Hamza bawale Hamza ekubeeremu ekkanzu Hamza ekubeeremu ekkanzu naye buli gwempise n'otangulaako kkanzu ng'oggyeko Dangote ne Yasiini ne sipiika nga nkuyise n'otangulaako kanzu ekizibu tekikugwangako n'oddukire waayituli. Donizera gule kanzu njifune gwe njigabira inkubuulira ebyo byogera ng'ompereza $200 kati ngulaako ekkanzu. Veronica Brandi Leila Twaye ne kanzu yagitwaha Leila Twaye no kanzu yagitwaha entebe taatawo Ramadani atuuka leete ssente ntwalire taatawo ekkanzu njabba italinnya kulinnya nze siddirya kintu ikyuli mbaagala nnyo mbaagalira ddala akaye siwa kaye bali ensaniya za sikyusinza muwa kanzu asuule kuli ebigodo obadde ki kaye kakalaamu junior ku lusaniya obayita mmere olw'amatu mwe yakoggera omwo omunyala ali olusaniya keizi wawalaki Jenkins talina saizi Jenkins sijja muwa kanzu baddeyo bajeregejerege ikyuli ne kasuku kusimanyi ku ttooka nditooko bajeregajerega baleke sibawa kanzu zino za swaga Lubega Juma sebo Lloyd Busuwa wadde toli musiraamu ogule kanzu tunyumyenga naawe twasoma naawe Kawempe Kadala Bashiri Lubega Juma oliroya Lubega Juma ngenda lete kanzu ku ofisi yo wadde oyina wali onguzeeko ekkanzu toŋŋamba mbuno oyina ekkanzu Lubega Juma nkulabula Kadala Bashiri Lubowa Muhammadi mwenna be nasoma nabo ngenda baleetera ekkanzu nga muyina emirimu Lubowa nina ogikuleetera yasatu ogeze ogaana ojjugula Lubowa Muhammadi ojja jjugula nze sijja beera na bintu bindibeko bizinesi gyenkola yeefa $30,000 eyayiculi ya $30,000 Gaddafi President Kirabira President w'abasocialite ekkanzu yongiina aga Musiya mugeze mulemu okungulako ekkanzu Alani Kiwa ffe munyonyo manyi tugula n'ezeswaga eza weekend ne oba toli musiraamu sente zaalaga wala kanzu ezigenda okugaggawaza yes kasooka entwale Kini Kalisa NBS Kini Kalisa gwe ate ne musomero wali oyagala kungobya tino simanyi oli seeka kati ngulaako ekkanzu yali angobeza mu ssomero oyo tisaasadde tomulaba nti no tuseka kati yali yantama yali yangobeza Gombe nga deputed boy nandeeta mu ddoomu busisadde ekkanzu yiino gezogaano jingulako Kini nja kujja ku TV eyo yennyini nkulangire yes ngulaako ekkanzu Kini ngenda gireeta ku TV yo njiteekewo
oyina sente z'ekkanzu yaga ate gwe njuguza miliyoni buli ssaawa olonkinga buli ssaawa olonkinga kati waleese innovation endala kinikaliisa eno kkanzu yo wangulire suuti ya miliyoni 2 yakaddiwadda tonyongeranga ndala n'akakola tv pulogulaamu zo 10,000 oyagala tuddemu tweteeke nga we nali nkuteeka mu ssomero twavayo simwagala ng'alina olujjanja alabika bulungi abawala bamwagala nnyo edimaster mukke kinikaliisa nga yantama kyokka nga nze gwatuma mu bakazi be emitwalo 3 nkiddamu your net worth is your capital wange w'abantu abasobola okugula ekkanzu mitwalo aga tombuuza bibuuzo birala yes abaavu bagera tandika simanyi wano bagitunda 7 ntonyumiza weesonyiwa ekkanzu yange Mariam Sweet, I love you so much. Winnie Nganda, my ladies, abawezaawo mukutu guno to work a long journey. We have competed well. We have put ourselves on the top, submitted the all work, being hard working to this youthful age generation where I may belong, but then still put up persistence, consistency daily, and make sure I lead in the areas to follow. No doubt about it. So, wulira ng'oweddemu amaanyi teeka ekikyuli fiye example. Togwamu maanyi naawe. Nze nga siggwamu. Omanyi be mbatolinga nabo. Mbatolinga n'eno generation. Ye nnyini nenjibatolingiramu n'empangula. So teeka ekikyuli fiye example. Adija Katerega agambye oli wa ttabu nnyo ekikyuli naye nga nabadde ntya. Mukakanzu nakulabikidde nti jangu tube baswaga. Naye n'oleeta olukanzu lwonna lwadda terulina sitayiro zirabye zino tubeera eri nga tuli ku press conference ne bakkenzo oteekamu ku kibuli owematira biki naye bannaye sikyema tera naye eddaga neetegeera nga nsala akalibu nembeera ku Wilson nti ng'omala ganneefasa nze ekyuli ng'onneefasa ku kyolina okuba nga yipisideya ettutudeya nze nga simanyiirwa mmanyiddwa kati mmaze kkula abantu ne bammanyiira mmaze kkulamu kati nedda nga simanyiirwa onkyawa kati ningasokke amatwihiti ogamba otya ekyole linlove kalungi how are you doing ali ate musajja wange owa Amerika nga takyankubira ku ssimu ayinamu obuzibuzibu yes jajja tuwe ku namba tufune ekkanzu enamba yange wenyini ku posta kweri 0700384201 ziri wano mu apartment yange wenzijja nenkuleetera siina dduuka sisobola sente za dduuka yes no one yelesi anybody yelesi still naye za stayiro atalina stayiro tojja era ondaba bino bya stayiro bino bya swaga bya fashion olina okuba oli kaseeka naye ng'oli ka stayiro abamu musigaze ezammwe ez'omukyalo ze mwamanyira naye eno yo gyesonyiwe bampagire jajja yeekolera tomuwadde ekkanzu yayimpa waalinga ejjuuni tayinza kwambala kkanzu asingako katono ku munne mu miransanafu ono kabula butugiro talina nsingo yes njagala otutumira abantu abakayu asookera ddala njagala nnyo ka Yvonne oba kali Dubai oba Abu Dhabi oba kali ludda wa creative wako ansanyusa nnyo regardless Yvonne I love you so much nayogeredde mu byakakofiira naye nsonyiwa sikulaba face oli kawala katono obika face mu lukofiira ddeka nkulabe noonya mukazi yes baseeka wetu tutuwasa bato let me see your face I love your content njagala nnyo ssebo njagala nnyo TikTok ono w'amaaso adduka akola atyo obukono ansanyusa nnyo naye simanyi linnya lye abeera adduka buli ssaawa ne cakala oyo naye mwagala nnyo naye nsinga kwagala Mickey Sims too funny yeah on reality talk njagala nnyo Mickey ansesa nnyo ndi follower wa Mickey era ndi fani wa Mickey Sims too funny mujerega twejerega naye nga mwagala nnyo njagala nnyo Manisolo King
wadde wa people power naye era mwagala. No worries, no boundaries. Njagala nnyo ayeekolera music analyst. Wateepanga ku sipiika embweyo. Yeepanga ku sipiika ng'egendera ku oli ow'omutwe ogwayuza nnyina. Simanyi nnuuwa mutwe. Ayeekolera mwagala. Saagala nnuuwa mawaggali. Saagala. Penge mwagala mbakubiriza ogendo likinga page ye mu following kubanga wakabi nnyo. Ani omulala njagala nnyo Fazili Mayanja, njagala nnyo Bakanansa of late, njagala nnyo Patricia Sewungu of late. Nina bye mbaagalako. We disagree politically. Sibaagala mu politics obukazi obwo bwantamu obwo obutono obwo bwombi bukkiraana naye waliwo buyembwagalako bye bukola ebiri human nga bya buntu bulamu. Bomolisi mwami nkwagala nnyo, Leila Twa nkwagala nnyo. Yes, penge mugende mu liking toyinza kutawutya jeno oli mukama wange era nino muwera ddala ekitiibwa ebyokkaaya na bibaawo ebyokwagala okwegulumiza ekituufu kiri nti oli mukama wange. Kale mbasaba mugende mu liking era mu kalakita ye tetwagala akyuseemu tusigaze kalakita ye yennyini. Oli mukama wange kijje kunze. Kamera zibaawo ne twewaana ne tukola ki naye always respecting omuntu eyakuterawo eddaala n'olinnya n'atalijjaawo kuba abamu bateekawo eddaala oba waakalinnya tenaalijjawo. Yes, naye respecting omuntu eyakuterawo eddaala ne governance muwanye ekitiibwa. Big up on yourself chocolate boya wali mu London, you know. Governor yanteekeramu ddala governor yasooka okuŋŋamba yogera byeyogerere awo penge naye nandaba nanga jangu ku mukutu bwagugasa. I still have much respect for me friends there mindset tuludde nga tuli ba mukwano. We may disagree, we may what naye njagala genda mu kisibo nga nina omutima oguli okay. Yes, mindset still have much respect for you. Tukayanye twekoze bingi naye badde byattutu mu mwana tebiri nothing personal tebinva ku mutima. So mindset nawe mba nakunyiza mu kisibo kino nsaba onsonyiwe nange nkusonyiwe. Edimezaya yewange munnange. Mr. Kalangalo nsaba onsonyiwe. Oli musiraamu naye kanzu ozeewala. Banyiizizza abantu ab'enjawulo nga ddala mbutufu nkunyiizizzamu. Wabaddewo abalabise ng'abanyiize Kalito Sikaliro oyo nasalawo mu promoting bampa information naye munnange neerabika nga yali lacking nenjagala nkomewo musabe mu buntu. Kalito Sikaliro wemba nakukola bubi nsonyiwa mu kisiibo kino era ne music mu promoting. Tina Fierce, we used to be friends. We went sideways here and there. Naye nga nze omuntu oli mukyala muzadde olina omwami oli mu America okyusa bulamu sandiyagadde kubaawo ate nga nkukkakkanya. Ekyo nakyo nsaba onsonyiwe mu buntu. Queen Shiba oli musiraamu ndi musiraamu oli muwala muto okola njiya nawe oyiiya. Sikugamba kukkakkanya media zituleetamu entalo nga womanyi naye nga mu kisiibo kino nkusaba onsonyiwe nali nkunyiizizza nange bwe ntyo. Spice Diana abayimbi at large. Yes, mukulu Kenzo gwe nina okusabira ddala muganda wange ekisiibo kituuse. Byensobezza byempisizaawo obubi nga tokkanyiza nabyo kubadde kugeza kwa Mungu naye mu kisiibo kino nzikiriza neetonde ate nfuna omutima omupya ogwagala Uganda n'abaffe tugende mu maaso. Ani omulala nve wano. Yes, Ramadhani weetyo seetonze nti ntidde. Alle kyakikukkirizisa mpaayo omulala nve wano. Ichuli principle mukulu Bobi Wine munnange tuba mu byabufuzi ate ne weerijja ku mukama wange Museveni basiina kyakola gwoba ontadde mu buzibu naye nga nze kunze tuyowa family bwensobezza nsaba onsonyiwe ngenda kutereeza mu kisiibo kino njagala ngende nga ndi clean ku mutima. Mumpeeyo omuntu omulala nve wano principle mumaze Rema mukyala amuza ngenda ne criticize ng'olusi just criticism naye olusi abayinza obutagenda bulungi nsaba ku mutima nga tugenda mu kisiibo wensobezza onsonyiwe.
wenkoze obulungi osiime tweyongereyo mu maaso omulala tamale mirundi sina kye nali mukoze omulala nve wano Rema Mumaze mirundi junior sitali mu myaka gyetonderwa Pulima Kadash otawanyiza jo sitede ate munnange oli musiraamu munnange ali musilimu kule musilimu naye byonna Pulima omuceere ngwagala siguyinaako buzibu genda okola omuceere weebale kuba the working woman big eye sina kye nali mukoze nze Ronald Cham nakola ki for Shiba the time it was too much but I hope she understand naye yankola bubi omukadde najjamba kufiira nyonta ku geeti yali amanya ati oba ekintu kinnuma nonsibira ku geeti ng'eyakasooka olaba geeti abantu nga baabadda ne geeti naye munnange nsabye onsonyiwe Samukuteesa tomanyiira okiwulira Faluku Sekozi Faluku kyali wange twakolako ffenna buli muntu n'atuuka n'akwata ekkubo lye nanyizaamu nange ne munyizaamu naye namwetondera mu bakulu wabula Faluku bompulira munnaye mu kisiibo kino nsonyiwa ninayo ebirungi ninayo n'ebitali birungi naye nsonyiwa ebitali birungi tugende mu maaso Samukuteesa tontawaanya Kayima Nupu family bavuma nnyo abantu abo nabo abanyankole people abanyankole mwebale nnyo okubanga mubeezezaawo gavumenti n'okumbeezaawo naye mwisusa olujanja nenyiigamu naye mba nabayisa bubi munsonyiwe UPDF mbaagala nnyo mbaagalira ddala wemba nali mbasobeza kulayije toddamu kukola firimu zitajjanja kwesonyiwa nsonyiwa kulayije CID CMI abantu mwenna ng'obaddemu offended ekyo lyakusabye publicly ngenda mu Ramadhaani saagala mu lutalo wabula olutalo olutandika mu Ramadhaani ndutwalanga battle of Badiri ekintu kyonna nga kyakuntuusaako obulabe mu kisibo nkitwalanga battle of Badiri Allen Skin mwagala nnyo ne music we mwagala just mukubiriza obutatambula nga agaaya muddo misguiding youths ekyo si kirungi ne waaba takyagala ne waaba akyagala nino sigala nga mugambako Kenzo banyankole mbamaze airport mbetondera aba airport bye nabayisaamu mwabitereeza tetuliddamu kaaya na Uganda Airlines mwebale nnyo mwebalire ddala bindeeba Precious Remy tuli basiraamu tugenda mu kisiibo we nali nkukosezza ng'omanyi nti ako kayituli kamanyi okukosa nsonyiwa nali obufumbo obupredict bwaggwawo ne bukyaliwo ikyuli nsonyiwa tugende mu Ramadhaani Sheikh Kasimu nsonyiwa tugende mu Ramadhaani omulala full figure tina kye nali mukoze Soddo sina kye nali nkoze Soddo Kasuku nowaala Kenzo apology ewedde Amelia myanfirize 10 buli we mulowoozaako njagala mutomera mu motoka naye Katonda nyamba tezaali zange kangende mu kisibo Amelia namala nkwesonyiye byantalo mugende mukalabe nga Maachi 10 kaali kantama akakazi ako naye ku lw'eddiini n'ekisiibo nkweso Allah musonyiye nanga nsonyiwe wenaggwa nga tutandika tulyenenya mweddako yes Airtel mu nsonyiwe Muna 256 sirina kyemwogeddeko Muna mwagaliza afune empapula naye alekerawo vuma Uganda si kikolwa kirungi ekyo Shemon Uganda kintu kinene nnyo funa empapula tereera embeera etambule mufumbiro wayiswa twekulubuuse naawe okulubuuta twekuuse naye wemba nawe nakunyiiza wayiswa tuli boogezi ebigambo tebitta ngenda mu Ramadhaani nsonyiwa nange nkusonyiwe babi mama Solo wabaddewo we twekulubuuse nga naye tosaanidde nga tekigaana naye nga nange ntuuse okwetonda gy'oli nti wadde tetukkaanya naye ate si kirungi nkukakkanye n'abaana b'osaana osigaza ekitiibwa ky'obukyala
era kyotambuza nsonyiwa mu kisiibo kino nange nkusonyiwe. Kayanja Leighton Namubiru Leighton Namubiru mujjeewo batambulirako ensowere abo mu kabina jjawo yali ku luutinga bebafumita mu kabina jjawo. Second president simumanyi Sami Maite family yasiramuka naye siraba wa practicing busiraamu nesinze Katonda. Sami webale kujja mu busiraamu kwagaliza sawume ennungi wadde tetukkaanya naye mu kisiibo nsonyiwa nange nkusonyiwe. Alumbu yejjawo senga asikweke yakikuba ogutwe. Kayowizidomu kwagaliza ekisiibo ekirungi webale kulabirira abaana bo balabika bulungi, ekyo kinsanyusa nnyo. Oli single parent naye lekerawo okujja n'abaana mu studio. Abaana bo buli wobaleeta kati ffe abasajja ab'obuvunaanyizibwa tulina obbawa ebintu tumaliriza tubawadde emitwalo 10 emitwalo 2 simanyi oba okikola kagenderere. Yes, kaya aleeta abaana be n'abakuteeka mu maaso ate balabika bulungi byogera bulungi omaliriza obiwadde nga si yakugambye naye njagala kutegeera oba akakozesa agakakodyo. Get a maid. Why are you single? Younger man, hard working single. Yukaye fulufiga naye musonyiye mwagaliza olunaku olulungi okusonyiwa nange musonyiye. Ani omulala tuve wano temugamba mbu ate nagwe saagamba nga ngenda mu kisiibo. Olukazi lwolumbira ani Honorable Mwami nsonyiwa nkusonyiwe. Yes, oyagala Cassandra Liyani sinnakateeka ku nnyonyi ogira okyansonyiwa si gwe wekka akaagala. Land Road Jakala simuyinaako buzibu yeegulidde awaadi naye it's always hopeful. Jakala sikuyinaako buzibu. Gravity omutojjo Gravity sikuyinaako buzibu. Wampa omulimu naye ssebo nkukubira tokola ki tokwata. Spy Eye Spinning Media YouTubers vloggers mwenna mu kisiibo kino nsaba mukitegeere. Pulima mukyere nsonyiwa. Yes, ojja nakumpaayo olubi Manisolo King nkoze bubi bw'oba ogenda mu kisiibo si kirungi ogende ng'oli forgiving. Gravity simuyinaako buzibu. Jekasi mpulira eyo ssebo yonna mu Gaza mukozeeyo olutindo munnoonya Jekasi ssebo. Abantu bwe bagambe bakakkane Jekasi bafiiki Gaza bagambe bakakkane Jekasi omumanyi bulungi sizannya kati ngenda musaawu mu Ramadhan mbadde njagala Jekasi okole ekintu kimu okwate bayuuthi bo n'egganga zo zinninde mmale okusiiba otuddemu. Ekyo nkibasabye busabi yonna gye muwangaaya. Mudubala nja mukuba ejjinja naye Mudubala wambeerera. Mudubala nakukola ki? Buli ssaawa mbusimanyi laba yikyuli oluba lumulinga entangawuuzi asibaga kato naye ffe aba people power fresh and clean kanyumira nnyako. Mudubala bana akumatira mu fresh and clean n'awuuta obuugi ali fresh and ayina ebbakuli weeteyo. Jeff Kiwa musonyiye. Sarayenza ne Kayanja mbasonyiye. Bakola ekikolwa ekitategeerekeka naye era ne wabaawo abaabalaba. Farida Kulthum. Yes, Farida nandimutwalidde ekkanzu naye agenda gigulira ani? Buli musajja gwe muwa tamwagala. Buli musajja gwe muwa tamukkiriza. Olugezigezi lumulinga olugezigezi. Oba alowooza ali eyitiini. Buli musajja tamwagala. Kati senga oyina ekkanzu gy'ogenda otwalira omusajja kati ekkanzu egenda kundibako. Ngenda kufunira omusajja lwampaka ojja mufumbirwa ku luno. You will. Allen Skin njagala nnyo music we. Empisa gye njagala atereezeemu. Mu public asobola nozisigaza mu nju naye mu public ekyo gaaya so siyinza kukkaanya nakyo okugaayagaaya si asooso gaaya. Jjajja oli worldwide basonyiwe. Asibasonyiye bannange nange munsonyiwe era mundaba nyambadde akakanzu kapiwa. Nsaba Katonda munnange bye sitatuukiriza nsonyiwa bye ntuukiriza obulungi nnyongera mmaleko ssaawa eno
billah nga ndi mulamu nga ndi okay ate nsobola obbatuukako omulundi olulala real life family mbayetondera kye nali mbanyiizizza oba nammwe mu nsonyiwe kye nali mbanyiizizza nange mbasonyiye kye mwali munyiizizza peace and love. Let's spread peace and love. Nga maliriza omuyimbi bamuyita muganda wa Chosen Becky ali mu Shonga Music straight away. Abantu ba America mbakubiriza okuba ne unity this time around as you vote for Yuna president mulonde unity. As for me mbakubiriza okulonda Patrick Ogwang ate ne Muvawala kuba vice president. Polide ne megadia ja competition is healthy. Registering osobole okuba omulonzi wa Yuna. Registering osobole okuba omulonzi wa Yuna. Mwonna mu state mwoli mwekunganye mutegere namba ze muyina tumanye oba tuli babba wa bus, van, train oba muli ba kunyonyi. Wewala akavuyo oregisteringe olonde president wo mu Yuna. Wabula n'ebitundu ebirala byonna Sharjah, Mecca, Medina, Dubai wonna mukole obuntu bwa unity tubeere unity mu diaspora buli muntu weetaaga unity. Make sure you are involved in the community. Tewejja ku community mbu abagamba na Uganda boogera nnyo ebigambo tebitta tova ku bannayuganda ng'oli mu diaspora. Unity kintu kikulu nnyo. Rickman Rick ne Shira Gashumba mbasonyi bye nali mbanyiiziza nammwe mu nsonyiwe. Yes. N'olw'ensonga eyo bampita Ichuli Hampamu Villas eri kwa Christ awo tulinawo ennyumba za mitwalo nkaaga ejja $5 ate ng'obeera olina amazzi agazina golf theatre essomero pharmacy byonna teweetaaga kuva mu Hampamu Villas esangibwa ku Arkwright off Entebbe Express Highway awo ogenda gisanga ate nga tulina Nakivubo Amisi National Stadium ewedde gendo tuwonya stage ezigwa abayimbi abayimba amazzi ne gajja ku stage ebitanywedde byonna okuimproving omupiira gwa Uganda. Tulina ne FIFA president yagambye wano nti Nakivubo Amisi National Stadium maanyi nnyo. Kombaka constructions tukola tiles tukola talazo tukola compound tukola nga wola banteekayo wenteekayo emirimu temu abangi naye ng'emirimu ngikolera ddala tukola bulungi pavers tukola compound designing tukola gypsy tukola fountain tukola talazo tukola stainless tukola tusiba wallpaper tukola floors eza wood n'eza tiles kyekirala kyoyagala ku Kombaka tuli bakozi ba amaanyi tumira ba bloggers in all your capacities tubonge network Muhammad Musa Bukenya Media Nasifu TV abo bonna mubagoberere Abudom Diribada Kato Ashbaga Big Fish mugoberere Jose the blogger Rita Love kagwa ku page ye Emily Smith Ivoni abantu abakola wako wetabo bonna mubagoberere ku page zaabwe ez'enjawulo. Solomon King naye mumugoberere same thing apply. Still me love you so much till we meet again. It is always Yichuli Ani it is always Yichuli. No one else and nobody else still till we meet again. It's always nice to meet me.